Katikkiro watu manyi kabaka kiriwo gamba nti nange awo saategedde he's my boss yatambudde nze nga simanyi teyagenze namukubira ngatto. We must get explanation. We must. What happened? Ate tuteekwa okubimanya. Ate sikifuddeyo nze tebakyankubira bigambo nakirowooza. Okay. Nkwaniriza nnyo akumukutu ogwa Babi Television Uganda webali kubanga otambuliramu naffe. Of course ina gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Era olunaku olwaleero waliwo obutambi bubiri bwe ngenda okubanga nkuwa mu vidiyo eno. Era olunaku olwaleero John Senkubuge ono nno nga mukozi ku Salt FM ne ku Salt TV eya Pastor Bujingo. Olunaku olwaleero avuddeyo mu butongole n'abanja kabaka oluvannyuma lw'okufulumya akatambi mu kusooka yasooka n'ayambalira abo oba n'ayambalagana n'abo abaali babanja Ssaabasajja Kabaka. Wabula gye biggweredde olunaku olwaleero n'akola akatambi nga yeetondera Abaganda akussa n'okugattako eddoboozi ku Baganda abo ababanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ogwokubiri. Wabula okusinziira ku mawulire genkuleetedde olunaku olwaleero akatambi kano ko kalabika nga kamuzaalidde ebizibu era essaawa yonna ate mwewuunya kulaba nga Senkubuge akubeddwa ku Salt TV ne ku Salt Radio. Bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusako naye katusooke tufune akatambi kano aka John Senkubuge ng'ayogera ku nsonga za Katikkiro ne Kabaka era naye agasse eddoboozi lye ku bannayuganda ababanja omutanda. Era katusooke tufune eddoboozi lye oba akatambi ka John Senkubuge ku nsonga eno n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo tweyongereyo. Katikkiro watu manyi kabaka kiriwo gamba nti nange awo saategedde he's my boss yatambudde nze nga simanyi teyagenze namukubira ngatto. We must get explanation. We must. What happened? Ate tuteekwa okubimanya. Ate sikifuddeyo nze tebakyankubira bigambo nakirowoozaako nze nzekka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanidde akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange n'ery'Omulangira ndowooza mwaliwulidde. Nange munansonyiwa negasse ku ttiimu Kabaka aluwa nange kati njagala kumulabako. Mwami Muyaze nansomera ebitabo 15 nga Kabaka ne mu myaka egyedda baamubanjanga abantu okumulabako. Abantu abakungu ne bamugamba tolabikayo. Kabaka nagande bantu bange nteeka okulabika kati nange njagala kulaba ku Kabaka. If you don't know Katikkiro watu manyi Kabaka kiriwo gamba nti nange awo saategedde he's my boss yatambudde nze nga simanyi teyagenze namukubira ngatto. We must get explanation. We must. What happened? Ate tuteekwa okubimanya. Ate sikifuddeyo nze tebakyankubira bigambo nakirowoozaako nze nzekka.